leero tuzza okufuna abaana baffe abavubuka abawerera ddala 43 abazze nga bava mu lutalo olubadde Iran nga bayizi mu University ye Iran. So President mu ngeri enjawulo njagala ffenna bannayuganda tumusiime era tumwebaze olw'okukomyawo abaana baffe owaka. So olutalo erugwawo ambasada waffe abeera mu Iran Haji ambasada Atwaha n'atuukirira government ng'ayita mu Foreign Affairs okulaba nti bakola approve okukkiriza abaana baffe abali mu Iran okukomawo. Tusobodde okukomyawo 43 naye twabadde tukomyawo 5 mu omu 8 ne bagamba bo bagenda kusigalayo bali bize bakyasoma. Then university yemu tulina university endala emu erimu abayizi 53 nabo embassy ne government tukolera wamu okulaba nti nabo bakomawo webanaba nga bagala okukomawo kubanga abamu tebagala kukola ki kukomawo. So njagala kwebaza mu ngeri enjawulo President wamu ne Ssaabaduumizi w'amagye CDF General Kaine Rugaba wamu ne Director General wa External Security Organization Ambassador Ochwet wamu ne bambasada baffe abali ettake ne Ambassador Matata ali Tehran ne bamitala Tachi Ogik ne Foreign Affairs mwami Ambassador Bajire olw'omulimu guno gwe batukoledde okukomyawo abaana baffe. Kyekango we twaddamu okulaba nga ate olutalo lukoze lutya luzeemu but twatuukirira Ambassador mwami Twaha Matata ne twogerezeganya naye era teyassa mukono n'akwatagana ne Embassy Ankara n'akwatagana ne Foreign Minister n'akwatagana ne Government ya Uganda ne bafuba okulaba nga batuzza okuva Iran mu Tehran okutuuka ku boda y'ettake twatambulira ndowooza essaawa 14 mu baasi. Olugendo lwali luzibuzibu nga tetuli bayizi tutidde naye Mukama yatuyisaawo nga tuli ne ambasada waffe si mu mubiri wabula nga tukwasaganya naye ku ssimu. Asigala ayogera naffe atugumya atusuubiza nti buli kimu kijja kutereera. Era we twatuuka ku boda ettake twasisinkanayo staff eya embassy mu Ankara Mr. Mubarak n'omwami omulala baali batulinze. Era okuva ku boda ettake okutuuka Istanbul twatambulira ndowooza essaawa 17 naye okutuuka ku hotel gye twasula twasangayo Major General Ojik ne staff endala eya embassy mu Ankara batwaniriza bulungi batulabiridde bulungi batufuddeko era okulaba nga paka tutuuse wano. Twongera okwebaza government ya Uganda, twongera okwebaza Major General Kaine Rugaba na buli omu ataddemu essaala okulaba nga tutuuka wano. Tuli bulungi tetulina bulabe bwonna bwatutuuseeko. Mbadde nsomera Iran ne bannanga abalala nga bwe mubalaba wano naye ng'obuzibu bwe tusinza okusanga sijja kubogera ku babogeddeko dda. Nze ensonga gye mbadde njagala okuyisaawo okugenda eri Ministry y'ebyenjigiriza mu Uganda n'ebyemizannyo nti eggwanga lye tubadde tusomeramu ebyobutebenkevu byalyo bizibuzibu tetumanyi kigenda okuddako. Twaliyo omwaka oguwedde olutalo ne lutandika ne tuvaayo tubadde tuzzeera ne luddamu. Abasinga ekyatwala Iran si lwokuba twali twagala era abantu batubuuza lwaki mwagenda Iran. Twagendeyo kubanga be bali basobola okutuwa batuwa omukisa ogusoma oba kyoyita scholarship. Abamu twali tetusobola kusomera wano abamu twali nga tetusobola ku affordinga tuition ne batuwa opportunity batuwa omukisa. Kakati kye tubadde tusaba okugenda eri abakulu ba Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo batukwatireko bafune engeri gye basobola okutuzza mu university eza wano tusobole okumaliriza emisomo gyaffe kubanga eri gye tusomera essaawa yonna tetumanyi bwe tunaba tuzzeeyo oba tunaakomawo tuli balamu oba banaatuleetera mu bibokisi. Twagala okusoma tumalirize naye tubadde tusaba batukwatireko bafune engeri gye batuteeka mu system eyaffe wano e Uganda tusobole okumaliriza kubanga tukimanyi nti nno kisoboka.